Gamba mutya. Jetyo obulamu bugamba butya. Gamba kitelefina. Nungi. Bali tuweereza. Alhamdulillah. Bali nakunkyalirako. Amina. Tutunulire obudde bugenzo okukya. Nga yono ntapi nga lo muyimbi yakuluma akasenteko King Michael. Yenyabo. Byali bitya. Ndi munyivu nnyo. Ndi muganda w'abayimbi. Nze tugotuukirya n'oŋŋamba nti siina ssente na kabajeti bwe kati. Njagala tukole ki tutambulire wano. Ate nga nange oluusi ebiseera ebisinga mba njagala okukola ekintu ekijjayo omukolo gw'omuntu like concert oba video shoot. Saagala kwekubira nnyo sayidi yange mba ssente z'olina tezikola kino. But nfuba okulaba nti nkola ekintu ekigenda tuweesa ffenna credit. Omuyimbi bagambe nti yayambadde bulungi. Nino omutunzi yabadde muki? Mulungi. So ebiseera ebisinga nkozesa passion. Ngenda nenva ku kya ssente. Nenkozesa passion. Era n'abatunzi singa bakiyiga bajja kufuna ekyenjawulo mu bulamu bwabwe. Buli okola omulimu ng'okozesa passion. Bw'oba nti ogamba nti n'okola chapati. N'ogamba chapati yange ne bwe njongeramu carrot, nenjiteekamu green pepper, like those ingredients. Chapati zigifuula ey'enjawulo. Naye bw'ogamba nti chapati eno nfunako bwe kiti. N'oba ofunyeko katini naye ng'osobola okuzzaawo katoni eŋŋano endala. Kikutwala mu maaso. Ojja okufunira omuntu ate asobola okugissa ku mutindo omulala like okugigula ku bbeeyi endala. So bwe nti bwe nkola emirimu gyange ze ssente nziraba luvannyuma. That's why nti abayimbi abamu bw'abanga nga tumanyiganye osobola okuŋŋamba nti nja kusasula ku concert. N'ebiseera ebisinga nandyagadde nnyo 50%. Nange nkwateyo kyenkutte ngule material. But bwe tuba tuludde nga tukolagana tekiŋŋaana. Kuba mba ne trust y'amaanyi mu ggwe. You get it? Okay. Yeah. So nandyagadde abantu abakola emirimu egy'enjawulo babeere n'ekyo enyawo. King Michael Omubanja ssente mmeka era zaali za bivvulu ki na ki? King Michael ssente zensembyeyo mubanja ziri 700,000 but waliyo n'endala enkadde simanyi oba yazeerabira oba yasigalirayo kugamba nti nno ki olw'ensonga nti waliwo show ya Freedom City wasigalayo 1 million. Yali biri emeka? Sijjukira oba was it before even lockdown? Yeah, before lockdown, 4 years, like 3. Kati wabeerawo show ya ku Chubana. Yali ya last year, but one. Wasigalayo 500,000. Kati nankubira nangamba ganzi nina photoshoot njagala kunyambaza. Naye at this time mulundi guno ngenda kusasula ssente zo zonna ziggweyo. Namugamba fine. Tumeetinga nampeereza ebifaananyi bya outfit like nga bw'ayandibadde akyagala. Nenkola bulungi omulimu. Nasasulako ez'ekyo ekya photoshoot. Enkadde n'aziraga mbu akoze eki? Ziri $2,300,000 zo nga tazikusasudde. 1.5 enkadde. Nandaga mbu yo. Anti waliwo $7,000, waliwo 5, waliwo n'akakadde. Zira $2,200,000. Yeah. So nga tetunnajja kuzina ezisembyeyo 7. Waliyo meka 1.5. Naye nga bwe musanga tunyumya ne tuseka naye ng'ekintu kindi ku mutima kikuluma kinnuma. Okiraba eŋŋaana yaba omusajja ono alinsasula because at least oŋŋamba nti ganzi kino kyensobodde muganda wange nyamba nsonyiwa. Omanyi n'olulimi olulungi lukola ki? Luyamba. Naye tolowooza nti bwe nzija nti oba ndi mukwano gwo ne tubonga ne tuseka mba neerabidde ebikadde. Biba binnuma
olw'ensonga nti nange nakyembambaliddeko nti akasente akagenda kuntuusaako wano nandyagadde okugaziwa workshop eneegaziwe naye sente ze zinnemesa sente ze ziholdinga byonna nandyagadde ogulewo bu machines traininga abaana abangi okuyamba eggwanga sandyagadde kuva mu bulamu bwensi nga amagezi genina nga nzaagayina nzekka nandyagadde okushyaringako n'abantu bangi naye obuzibu nti wendi tewanzikiriza kufuna abaana 100 bw'omubanja yagamba kinti bw'omubanja akasente aŋŋamba ganzi tujja bigatta oluusi kati nze nali nako wano nali nabikoowa ebyo nga sikyagala nabyogerako naye recently nankubira naŋŋamba ganzi shempuuba nenyamba ngenda kusasula sente zo zonna tandika ku mirimu gyange eno this year 20 years of King Michael. Yes. Okay. I even have the voice notes. Ngangamba nti ngenda kutunda tebeji nziye nsasula sente zonna z'omanja. Okay. Ngamba kale nina mikwano gyange mu Kiyembe abangulako material abalabali mu Ham different places because the combination ebintu byenkola bina combination nyingi nyinza nogera nengula omusipi nga ngwagalako stones oba nga njagala lugoye nti ngenda mu downtown basaze ndibota yengoye z'abagole naye nga njagalako stones zokka kuzisoba ku kooti so sikolera mu kiwantu situnula mu kituli kimu so targeting abantu wangi so waliwo omuntu eyampola material nemunyonyola era mbadde nsharinga naye emboozi ne Michael amugamba yansuubiza luli nakoona n'atuuka n'abikoowa naŋŋamba ganzi mwana ngenda kuggulako omusango olya ezo sente nnyingi zenkubanja nemugamba nange neŋŋamba nina okwogerako ne Michael naye nga muweereza message takola ki tanziramu kati nabadde ku show ya Aziza Zion kati waliwo yadanzijako interview sijja kumwogerera ku TV eno kubanga eno ndala so musanga abantu oluusi nga batambula abagudde eddalu naye nga temumanyi basudde eddalu osanga omuntu mukulu atambula ayogera yekka nga tomanyi kikola ki nze ndi mukwano gw'abayimbi ndi muganda w'abayimbi because nange nyinza okitwala nti ndi muyimbi because anytime from now nyinza okuddayo mu studio but the music namwamu break olw'ensonga nti videos ziri expensive audio nasasula nina albums more than 3 albums zenatereka naye ekyansalako sente za video so baganda bange kye bayitamu kimanyi mulimu ajja kugamba nti Guns alabisizza kyali waffe naye tamanyi banga kiri emanjiriza nangeri kije mbadde mu handolinzeemu 20 years of King Michael ezagwa awo noddamu era n'obubanja naddamu ne manja nagamba ati ne juzi namusanga ku TI emengo naye nali manyi tebagenda kuŋŋamba Ganzi so kwateko kaneeno oba anzizeko wabbali twogere yampa bwe kajjambo nga ndaga everything is fine ningamba kaira abakyali awo n'omwana ampa bwe kajjambo like everything is fine mwana mpulira ennaku ku mutima okubanga oba mwana oba n'okwagala kwe nnina mwana nkugjewo ntandike kubeera nga omanyi mwana omukwano bagamba tebagugatta mu business naye ate nze natondebwa bulala sirina bwe ngezezzaako okukyejjamu okubeera omukambwe mu business naye nga ndaba tekijjaze bwe nti bwe natondebwa just to love you understand so sina bwe nakikola okujjako nti nga bwe munza okunzijako interview nsobola okukyogera bw'anaabanga awulidde obubaka bwange osanga naakola ki mutumidde ababaka n'omukyala yennyini yampola material n'akubira mukyala wa Michael n'amugamba ne boogera naye talina kyakola ki kwegamba
nze ndaba nga akanyomonyomo kwanza ate nina obusungu bwe nsanga omuntu nga nyooma yinza okwesanga nga ate nkoze kyesandikoze. Kati bwagaana okusasula kikyozzaako mugenda mu mateeka ogenda mugulako omusango ogenda muloopa mubakamaabe bwagaana okunsasula era omuwansaleesale yabbanga kyobbanga ssente azimazeeyo. Obviously nze siri muntu kaŋŋabe nina ne references ennyingi bantu bangi benziguddeko emisango naye I don't follow up. Era bwe kinaagaana mu kamera egisejja kimanya nti bwati bwe yeeyisa bw'anansasula nja kujja mbagambe nti muganda wange yansasudde kubanga saagala musiiga linnya bbi kuba ayinza okuba n'abalabe be ne batandikira okwo ate ne bamusojjasojja saagala. So ogenda mugulako omusango? Ngenda kugulawo omusango kubanga nange olwedde bagenda kunzigulako omusango abamanja. Understand? Wonna we nfunira ebbaluwa bwe nti nange nkola ki nina okugulawo omusango kuba sina sente bwe ngenda zijja ezo. Obviously ng'oggyeko King Mike olina abayimbi abalala abazze ng'akola ekintu kyekimu ng'omuwa engoye n'ataddamu kwata ssimu n'akuluma bangi naye eneeyisa yaabwe tenyiiza kutuuka ku kino. Mike akikoze emirundi 3 naye abalala banumye gumugumu. Si bonna balinga bayimbi nga 5 naye tebeetaaga kwogerako bwe banaaba bakisusizza nja kujja mbabuulire kubanga bwe naakisirikira muyinza okundoozinga. Ekitegeera byebintu ebiviirako abantu okugwa eddala oba okulwala pressure. Tutunuulire abayimbi bw'okoledde tuweeyo abayimbi bozze ng'okolera ne shows zozze nga oyambaza abayimbi abo. Kintu nkiruddemu emyaka mingi. Ng'emeka? Natandika that was 2000 okwambaza abayimbi because nasooka kwambaza aba dancers, karaoke dancers. Then mu 2007 nitandika okwambaza abayimbi natandika ne City Limit Crew wali ogimanyi? City Limit Crew mwalimu Bella, mwalimu Ronnie Bantan, mwalimu Dizzy Nuts, mwalimu Dr. Proper. Ye video gye nasooka okwambaza. You understand? So nenyongera nenkolera David Lutalo, Ekiravulavu kyo, nkoledde Rema, Fire Tonight, Show Ya, Spice Diana yasookera ddala ku front page. Nkoledde abayimbi Bebe, concert okuva ku Ndiisa Buti, video ne concert kamwako ziki zonna up to now nkyamwambaza. Nkoledde Chameleon for many years. Nkoledde Shiba. Chameleon gwa mtungira zino empale za bottom. Ezo naku zino zasinga okwagala. Nkoledde Shiba okuva I think omulembe guno gwe gwaso ye yasooka ku kisasi kimu. Nabeerawo oluyimba lwe yakola ne Alvin Keys is a songwriter. Nkolera Sava Karim naye tali mu Uganda nziweereza mu America. Nkoledde Misa Kisemakula omwana wa Muteesa ne concert byonna like sometimes mbeera behind the scene like on the camera nga kolamu ka direction wabulamu ngano festive je bulungi attitude ya message message so do so some basically business oluddemu malo kuba kole sibawa buwingo ekyo kanti bagende bakole mbeera ne ku concerts okufayo okulaba nti nno mutereeza n'alinya stage nga ddala ali perfect. Ng'otunuulira business eno baka kiwowa abayimbi abaliyo n'abantu b'okulagana nabo nga mwagala musigaze friendship yammwe musigane nga kyebongako?
nsooka okwebaza abayimbi mu Uganda n'owabweru Uganda kwasambaza bannayuganda bokka waliwo abali South Africa wali Norway, Holland, abali Johannesburg, abali United States yonnayo mbeebaza okumpagira n'okunzikiririzaamu kubanga si kyangu kutumya lugoye mu Uganda nga goli mu nsi gye bakolera matiri ezo. Waliwo olunaku kamiyoni yali mu America nampeereza ekifaananyi ky'essuuti n'aŋŋamba essuuti eyo gye njagala okunva ngenda oginoonyerezaako nga ya ssente nnyingi nnyo 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 ne mugamba mpayo miliyoni 2 njikukolere. No, it was a 1 million because yali egula millions 7 namusaba miliyoni nga material mmanyi weeri nga ngenda gigula emitwalo material nga ngenda gigula emitwalo 3 nendumukolera naba nga asevinze ate nga afunye kyayagala nga nange nkoze ekindi musanyufu. So nebaza abayimbi okunzikiririzaamu n'abo abasasula obulungi Mukama abaddizeewo kye musinga okwagala. Naye kyembagamba kino tekiri kunze nzekka, bangi ba designers bangi abantu buli muntu mulimu gwe Mukama mwamuweerewo omukisa bonna agezaako okulyaza amaanyi entuuyo z'omuntu oyo ogenda kufuna kikolimo because the Bible says omusajja anaalyanga ku ntuuyo ze. Bayibuli weba eyogera ku muntu teyawula mukazi oba musajja egamba man, that is a human being, you understand, egamba nti omusajja anaalyanga ku ntuuyo ze. So kati gwe bwogenda n'olyaza amaanyi entuuyo z'omuntu oyo tomanyi kikyayisemu kukola kintu ekyo kyokoze eki kyomulyaza amanyiza naye nga okimuggyeko mu lukujjukujju. Olukujjukujju kumukuba akalimi n'omuggyako ekintu kyomukonvisinze tokimuggyeko n'amaanyi. Manya nti n'ogenda sigaza ekikolimo omuntu oyo buli wanaabaka n'amaziga ku mutima togenda kufuna mirembe. So tusigale nga twagalana era nga tukolagana mu bulungi na buli muntu mu mulimu gwe. Mbadde nsaba buli muntu awe munne ekitiibwa mu mulimu gwe kubanga gwe tosobola kukola kyomwagalako naawe olina kyokola ekisinga ku kyakola. Buli omu yeetaaga munne, you understand. So nze neetaaga bakasitoma, neetaaga abayimbi nabo banneetaaga because tajja kufuna lugoye lwa dduuka olwokuba nti jini bagitunda akakadde kalamba yakabi bagirinyisa ku stage. Obviously ojja gisanga nga ne faaniwo gyakubye olyenga onafuye. Olina okwambala ekintu ekiri special. Being a star kitegeeza kubeera mmunyenye. Emmunyenye bw'ebeera mu bbanga ogirengereemu togiraba nga kirindi. Being a star you have to shine out to show that you're different. Ate n'abantu bafaani abo baba balina kye bagala okuyigako not only in your lyrics but ne ku nnyambala. Okitegeera abamu banenya Shiba nti ayambala bubi naye ye style ye oyinza okwagala Nandujja olwa style ye omala inaagala Shiba olwa style ye. Buli mwana alina ekikola ekimwangu ekimunyumira. So yagala omuntu ate omwagaleko ekirungi tomukoppako bibi because ne Shiba alina ebirungi bye bamwagalako. Ayimba ennyimba eziryowa omwoyo. Abamu bazaali bakwanidde ku nnyimba ze ne bazaala n'abaana naye singa terwali luyimba lwasindikira omuwala oyo teyandibadde convinced kukwagala. So kyeŋŋamba nti buli muntu abeeko ekirungi kyayagala ku munne era amuwe ekitiibwa mu mulimu gwe.